الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. amatendo gonna majuga Allah subhanahu wa ta'ala omusasizo w'ekisekingi tatendebwa naye ekitendo kyonna nga kya bukendeevu. Tumusaba okusasira eri mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu be wamu ne basahaba be na buli muntu yenna ajja okujja paka enkomerero lw'eriyimirirawo ng'ali ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tugenda mu maaso n'okwejjukanya ku lutalo luno lw'e Uhudi lwali lutya, era nga twakoma nga tulaba Nabi sallallahu alayhi wasallam yali akutte ejjeerye nga baagala kudduka ekibambulira baddeko emabega balinnya mu nsozi, mu mpompogomeze zibeera mu nsozi basobole okuwona ku nnumba z'abasajja bano. Kakati eyo gye baali bagenze ate yewajjira omusajja ayitibwa Ubayy ibn Khalaf. Ubayy ibn Khalaf ono yaani tutuuke n'okutandika okubeera nga tumusomako. Yali musajja mubi nnyo eri Obusiraamu, yali musajja mubi nnyo eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era y'omu ku bantu abaamubonyaabonye ennyo ng'akyali Makka tannaba kubeera ng'asenguka. Kakati olwaleero tugenda kutunulako ku lutalo olwo, Maktalu Ubayy ibn Khalaf. Yafa atya omusajja oyo ayitibwa Ubayy ibn Khalaf? Yafa atya? Qala ibn Ishaq, omuwandiisi w'ekitabo ayitibwa ibn Ishaq atuga nti falamma asnada Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi shi'ab, nabbi bwe yamala okubeera nga ayambuka olusozi atuuka waggulu eyo mu mpompogoma z'olusozi asobole okwetaasa, adrakahu Ubayy ibn Khalaf, ate omusajja ono yamugoberera n'abeera nga amusisinkana wahuwa yaqulu, ng'agamba nti aina Muhammad aliwa? Agenda abuuza Muhammad aliwa? La najawtu in naja, nja kuba siwonye Muhammad oyo bw'awona, yani okufa n'obutanyagwa ngenda kubeera nga nzita Muhammadi oba yakole ki anzite. Faqala alqawm, najja nga amazeeko ku mbalaasi yajja adduka asisinkane bano abaagala okudduka okuli Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Faqala alqawm, abantu ne babeera nga balaba sahaba ne baga musajja wuyo yajja, ya Rasulallah ayatifu alayhi rajulun minna, abafa omukufa aveeyo yenganga omusajja oyo ayagala okutta, ya Rasulallah. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka n'abeera nga agamba nti da'uhu, mubeerenga mumuleka. Falamma dana minhu, bwe yamala okubeera nga asemberera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tanawala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alharbata min alharith ibn Samma, nabbi n'abeera nga akwata gye bayita Beneti oba akasaaka akatonotono, n'abeera nga akakwata nga akajja ku musajja ayitibwa Harith ibn Samma. Falamma akhadhaha, bwe yamala okubeera nga akakutta akamugjeeko, intafada intifadatan, n'abeera nga atandika okukankana olukankana. Tatayaru anhu, basahaba bene babeera nga bamwesega n'okumwesega olw'obuyitirivu obw'okukankana Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yaliko. Tatayaru shi'ri an dhahri alba'iri idha intafada, kwegamba basahaba bamwesamba mu kaseera ako ng'akankana olukankana nga lw'amaanyi, hatta ne bamwesegulamuko katono nnyo ng'amaze okukwata akaso kali okajja ku Harith ibn Samma. Kakati aga nti wa absara tarukuwatahu, kati nabbi agenda okulengera omusajja aja adduka ali ku mbalaasi agisika ejje gyali nabbi n'ayimirirawo bw'ati. Aga nti thumma istakbalahu, nabbi n'ayimirira ng'oli aleeta embalaasi bw'ati, ndowooza ekifaananyi ekyo kiraba. Wa absara tarukuwatahu, nabbi n'abaza eggumba lino eribeera wano ku nsingo. Ensingo ebeeramu amagumba ng'ogikyusa bw'oti, naye eggumba lino eriri wano mu nsingo wano nga ku ddookooli eryo libayita tarukuwa. Kati aga nti wa absara tarukuwatahu, nabbi n'alengera obulago bw'omusajja oyo min furujatin bayna sabighati ad-dir'i wal bayda, nabbi n'alengera ensingo y'omusajja oyo nga waliwo akatuli wasobola oyisa ekiso, yaani agenda kukuba tageti. Ndowooza olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali omutendeke ennyo mu kukuba ki tageti, nga waliwo akatuli wasobola okuyisa akaso
nakakasuka fata'anahu fiha ta'natan nabbi nabeeranga mukasukira akaso ne kabeeranga kamufumita ta'natan olufumita oba ne kabeeranga kamusalako tada'da'a oba tadahraja kakati bwe akamukuba akasaako wano ku bulago nabbi nga akamukasukidde ne kabeeranga kamukwasaako wana ne kamusala ku bulago ku musuwogo we tugambye tadahraja omusajja ono n'abeeranga ava ku mbalaasi ye n'agwa ekigo minha an farasihi miraran n'avaako ku mbalaasi ye an farasihi n'ava ku mbalaasi ye n'agwa ekigo n'abeeranga atandika okwevulungula mu ttaka bw'ati miraran emirundi falamma raja ila quraishin bwe yavaako ku gundi kati jjukira avuddeko ku nsolo agudde amanye abasajja bagenda kumulumba bali awo kumpi era bwe yavaako ku nsolo n'agwa ekigo n'adduka emisinde n'addayo eri mu banne falamma raja ila quraishin bw'amala okubeera nga azzeeyo eri mu quraishi mu bakuraishi banne wakad khadashahu fi unuqihi naye nga akaso kali ke bamukubye khadashahu kamuleeseeko olubale yani kamusazeeko ki olubale olutonotono khadashahu fi unuqihi kamuleeseeko akasale kuki ku bulago bwe khadishan ghayra kabirin kamuleeseeko akasale naye nga ghayra kabirin si kanene nnyo fahtakana damma omusayi ne gubeera nga gwesiba fahtakana dam omusayi ne gwesiba ne gubeera nga kwegamba oba omusayi kale akasaze katonotono bwe kati nga si kanene nnyo naye olw'okwekanga ennyo n'ava ku nsolo bw'ati n'agwa n'aloolinga omusayi ne gubeera nga tegukyatambula bulungi qaala agamba nti bwe yamala okulya eri bamutadde ku ki bamusitudde bakuraishi banne abagamba nti qaala agamba nti qatalani wallahi muhammad yakoze eki anzise akati bano banne bamulaba nga talina kyabadde naye ng'obulumi bwokka bwalimu okitegeera obulumi bwokka nga bwalimu nga bw'amaanyi kati qaala agamba nti nno katalani wallahi muhammad yakoze eki anzise newankubadde nze nagenze newaana nti njagala munta naye akoze eki anzise qaalu lahu ne bamugamba nti dhahaba wallahi fuadak olabika tokyategeera bulungi ebirowoozo bye bitandise okuvaako obwongo butandise okubula kubanga fe tulaba oli mulamu toyina kintu kyonna n'agamba nti wallahi inna bika min ba's ne bamugamba nti no wallahi tulayira Allah nti inna bika min ba's olabika okwatibwa n'amajini ggwe qaala n'abeeranga bagamba nti innahu qad kaana qaala li bimakka muhammadi oyo yaŋŋamba nga tukyali e makka nti ana aqtuluka nze nja okukwettira kakati Ubayy ibn Khalaf teyeerabira nabbi kigambo kye yamugamba nga bali makka n'amugamba nti ana aqtuluka nze nja okukwettira ggwe Ubayy ibn Khalaf kati nabbi yalinga amugamba ekigambo kino naye ng'alinga Allah gwe yali alazeeko nti ekintu ekyo kijja kubeerawo mu maaso era nabbi yajja okutta Ubayy ibn Khalaf kakati n'abagamba nti bannange nzijukira Muhammad oyo yaŋŋamba nga tuli makka qaala li bimakka yaŋŋamba nga tuli makka nti ana aqtuluka yagenda okunzita fawallahi n'abagamba nti bannange ndayira Allah law basaka alayya ne bwe yandipanzeeko buwanzi lakatalani yandikoze eki yandinzise famaata aduwullahi bisarafin omusajja oyo aduwullah omulabe wa Allah ayitibwa Ubayy ibn Khalaf n'afiira mu kifo ekitibwa saraf bisaraf famaata aduwullahi bisaraf n'abeera nga afiira mu kifo ekitibwa saraf kakati omusajja oyo yafanga banne bamusitudde bamuzzaayo e Makka n'abaga nti banne Muhammad yanzise nti ate kiki fe tulaba tolina kyobadde n'abaga nti banne abanyumizaamu ekibaddewo sonya akasukidde akasaale naye tekalina kikankozeeko kujjako kano akabala akatono n'abagamba naye nti nno mpulira obulumi bw'amaanyi akati naye ate Muhammad oyo yaŋŋamba nti nga tuli e Makka nti yagenda okunzita wallahi alabika nzise kakati omusajja oyo Ubayy ibn Khalaf n'afiira mu kifo ekitibwa saraf wahum qafiluuna bihi ila Makka yafanga bamusitudde wahum qafiluuna bihi ila Makka nga bamuzzaayo wa e Makka wafi riwaaya mu njogera endala oba mu kunyumya okulala nga batunyumiza Ubayy ibn oba bagamba nti Abil Aswadi an Urwa
abil aswad atunyumizanga naye ajja ku musajja ayitibwa urwa yagamba nti annahu kana yakhuru khawara thawri bali bamusitudde wano nga bamuzaayo e Makka kana yakhuru yalinga musajja awuluguma yakhuru nga awuluguma khawara thawri nga bwowulira athawru yeki ente ensajja gye bayita thawru athawru yente ensajja ate enkazi gye bayita bakara obosha ente enkazi bagiyita bakara ensajja gye bayita thawru kakati agamba nti olwo atunyumizanga nti annahu kana yakhuru khawara thawri yalinga awuluguma nga bwowulira ente ensajja bwewuluguma eddoboozi lyayo nti bwe bitu naawe oyinza okukikolamu nga bwe yali akola kwegamba ng'obulumi buyitirivu wayakulu nga bw'agamba nti walladhi nafsi biyadihi ndayira Allah yawaniridde omwoyo gwange mu mikono gye law kana alladhi bi bannanga obulumi bwempulira bi ahli dhil majazi singa bonna obulumi bwempulira essaawa eno babugabanyizaamu abantu bonna abali ku kitundu ky'emajazi lamaatu jamia bandi badde bonna bafa kubanga mpulira obulumi bw'amaanyi bw'atyo omusajja ayitibwa Ubay ibn Khalaf bwe yabeera ng'afa era yafiira ku mukono gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bwe yamusuubiza nga bali luddawa nga bali Makka. Njagala okutegeeza nti ye musajja yekka eyafa ng'afiiridde ku mukono gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ate yafiira muki mu jihad era nabbi talina muntu yenna gwe yatta okujjako omusajja ono wallahu alam. Kakati tutunuleko ku musajja omulala ayitibwa Talhatu agamba nti Talhatu yanhadu binnabiyyi sallallahu alayhi wasallama Talha ng'ayamba Nabi Muhammad mu lutalo luno sallallahu alayhi wasallam wa fi athna'i insihabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu kaseera kano nga nabbi ali mu kudda emabega abali mu kwambuka lusozi ne banne baagala okwetaaza ila aljabali ku lusozi waggulu aradat lahu sakhratan min aljabal ejjinja lyava eri waggulu jukira bano bali mu kudduka bannabbi badde emabega ne banne ejjinja ne liva eri waggulu jukira ensozi zibaamu empompo gomanga mwe muyita munda mudduke kakati olusozi ejjinja ne liva eri waggulu aga nti aradat lahu sakhra ejjinja oba olwazi ne luva waggulu min aljabali ne lujja ne ligwa mu maaso g'abannabbi sallallahu alayhi wasallam ejjinja lyava eri waggulu ne liziba ekkubo oba ne liziba oluwompogoma luno lwe bali mu kuyitamu bambuke waggulu ejjinja ne liruziba kakati fanahada ilaiha nabbi nagezaako okubeera nga alinnya ejjinja eryo oba olwazi olwo asobole oddiyitako ayambuke waggulu nga kigendererwa kye bwe kibadde liyaluha fanahada nabbi nalirinnya fanahada ilaiha nalirinnya liyaluha asobole oddibeera waggulu ayambuke falam yastati' nabeera nga tasobola kubeera nga alirinnya jjinja nga ddene ojjukira akooye sajja bamukubye ejjinja ku mutwe omutwe tegukya tukugamba akooye amannyo gavamu musaayi eno bamusaze ebiso eno biki gama falam yastati n'atasobola kubeera nga alinnya ejjinja eryo oba olwazi olwo oluzze ne lugwa mu maaso gaabwe liannahu kaana qad badana yalinga afunye obuki wa dhahara baina dir'aini nga bamukwatidde wansi waki yani baali bamukwatiriddeko omubaka omu akutte eno n'omulala akoze eki ali saidi eno wakad asabahu jaruhun shadid yali afunye ebisale oba ebisago jaruhu byebisago age nti wakad asabahu jaruhun shadid ng'afunye ebisago ebyamaanyi fajalasa tahtahu Talha n'abeera nga atuula wansi oyinza okugamba nti Talha yakutama oba kale yafukamira oba n'asitama kakati tahtahu wansi w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama Talha n'abeera ng'akola ki asitama oba ayinza okuba yakutama bukatami aga fajalasa tahtahu Talha ibn Ubaydillah Talha n'abeera ng'atuula wansi oba n'abeera ng'asitama awo wansi fanahada bihi nabbi n'abeera ng'amulinnyako waggulu nabbi n'alinnya ku Talha waggulu hatta stawa alayha paka bwe yabeera ng'alinnya ku jjinja waggulu yani nabbi yalinnya ku Talha
Talha nabbi n'abeeranga alinnya ku jjinja waggulu. Waqaala, era bw'amala okulinnya ku jjinja eryo nabbi n'agamba nti awjaba Talha, ekukakaseeko ggwe Talha, ng'ategeeza ki? Ayil janna, ategeeza ejjana. Yani Talha ibn Ubaidillah y'omu ku basajja nabbi be yasanyusa n'ejjana nga balamu olw'ekikolwa kino kye yakola. Nabbi n'abeera nga amulinnyako waggulu n'asobola okwambuka ate olusozi. Wallahu a'lam. Tujja kubeera nga tukomaawo insha Allah omulundi ogujja. Tujja kubeera nga tulaba akhiru hujumin, olulumbo olwansembayo qaama bihi almushrikun, bamushrikuuna lwe baakola ate eri abasiraamu. Tujja kutunula ku lulumbo olwasemberayo ddala luli kafungulankete nga babalumbye neyo waggulu ate gye bali. Kale subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.